Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Namwe bisakinomu abakyali munsi gye musiisidde nenga ate mukimanyi nti buli kye mukola kyonna mukikola bukiddaaka nammwe mbatumiddeyo kansube nti muli bulungi bwe nvaako naawo ne ndyoka ŋŋamba nti okubuuza kuwedde ngenda tandika n'akalowoozo ka leero. Akabalowoozo ka leero kagenda kuba kampimpi kubanga njala kukola mu kiggula lugi. Naye before nga sinagenda kalowoozo ka leero njagala buli muntu obeeko ogenda okuwandika ensonga ze ngenda obagamba olwaleero ate muzeetegereze bulungi nnyo. Bwe mmala ozeetegereza bulungi nnyo tulyoke tutegeere ensinga bw'etambula kubanga saagala barwisa. Naye ndowooza nga sinagenda eyo wala nnyo njala sooka kuyisaawo bulango bwa bakama bange naddala bulango bwa struggle mbuyise obulungi nnyo. Era okusookera njala kusooka kuyisaawo akalango kano. Mwonna bannayuganda abawangalya mu ggwanga erya Canada mbulamusizaako nga bulijjo njala batuusako obubaka buno. Akakiiko aka National Unity Platform abakulembeze mwenna abawangalya mu ggwanga erya Canada wepona bannayuganda mwenna abaagala okufuna omukisa okugenda okyalako mu Canada n'okwetaba mu mukolo ogutegekeddwa First Lady Ewaffe Babi Itungo Kyagulanyi n'agendayo okukyalayo baguyise the International Summit on Gender-Based Violence 2022 ng'omukolo guno gugenda kubeera mu Canada. Tugenda kubanga omukyalo ono First Lady akyalayo era yagenda okubeera main speaker. Omukolo guno gugenda kubeera ngenda kuza omwezi 3 n'omwezi ogwokuna omwezi ogwa September mu mwaka 2022. Gugenda kubeera mu Panamonte Boutique and Convention Center 220 Humberline Drive gugenda okubeera era n'ekirala gugenda kubeera ndoza ekifo ekirala ekyokubiri omulina okubanga musinkana bakiyita Etobicoke Toronto on M9 V5Y4 Canada gugenda okubeerayo. Ne bakugitegeeza nti nno omuntu yenna eyandyetayageze okwetaba mu conference eno tabamiruka omukyala omukulembeze w'eggwanga gyagenda okuba nga gyakyalamu kijja kwetaagisa okuba nga ofuna information eno entuufu eri bweti. It is an international summit on ending gender-based violence. The First Lady Babi Itungo Kyagulanyi is the guest of honor. More details WhatsApp Doreen on +16 4792 90340 or Madame Adrien on 707 366 9727. Register through our website info at torospidey.org. Registration fee is $300 Canadian. Event will be on 3rd up to 14th September 2022 in Toronto, Canada. So namutegedde bulungi. Bakugenda nti omuntu yenna yeetaaze okwetaba mukolo guno ogw'omukyala omukulembeze gwagenda okubanga aliko nga gugenda kuba gubeesinze ku butabanguko obuli wakati w'abakyala era ng'omugenyi omukulu ajja kubeera omukyala Kyagulanyi Babi Itungo naye nga abaneetaba mu mukolo guno abaneetaaze okugenda okubanga mwetaba mu mukolo guno nga muva mu nsi zonna ez'enjawulo nga muli bannayuganda mujja kuba mwetaaga okwogerako n'omukyala gwe bayita Doreen Kajumba ku namba ye ey'obwannannyini eri ku mutimbagano gwa WhatsApp ng'eriko akasalaba 1692790 oba omuntu omulala gwe bayita Doreen ku ssimu ye eya 0703 oba ya 070366972 osooka okubanga okola ki nga weeja sitalinga okubanga ogenda ku mukolo guno ogunaabaayo mu ggwanga erya Canada mu mwezi ogwa September. Bwe nva kwakuno ne ŋŋenda akalango akokubiri. Mwenna bannayuganda bawangalya mu ggwanga erya Amerika mutegeezebwa nti ejja kubaayo okwekalakaasa okw'emirembe okutali kwa ffujjo nga kuteekeddwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Maayi nga guno nno omulamwa omutuufu gwa kuresistinga Muhoozi Project. Say no to Muhoozi Project and the violation of human rights. Kunga. Venue ejja kubeera Westin Waltham MS70 30 Drive Waltham. Essaawa zijja kubeera 2 oba saa zijja kubeera ssaawa 8 okutuuka ku ssaawa emu ey'akawungeezi.
tugezaako kulanga tutegeeza abantu bano basobole okubanga bategeeza bannayuganda bonna bwangalya mu ggwanga ly'Amerika nti twagala kukomya effujjo n'ejjoogo eriri mu bukulembeze obwefuutiise mu bantu bannayuganda batayagala ng'era tugeza okulwanyisa projekiti ya muhoozi okuba nti etambula mu ggwanga ery'Amerika. Muno tujja kuba tulwanyisa projekiti ez'omukulu gwe bayita Artigo Mande agent wa NRM ono nno ng'abeera Texas yagezaako nnyo okuba nti aorganizinga bisemina n'ebiconvention eby'ekiyaaye era nga bino biri Boston gye bigenda okubeera. So nno buli wuntawolaba ekintu kyonna ekiriko omukulu ono gwe bayita Artigo Mande Artigo manya nti nno kiba kikyayi. Era nga waliwo ekiconvention kye bayita Uganda Diaspora Culture and Tourism Events. Era kino omwami we Mande Artigo yakiri bulungi nnyo. So kiri gy'oligo munnayuganda okugenda oba butagenda naye ng'ekikulu kiri nti buli gye mutta mugenda mu bintu bino nga bano abasajja babitegese aba gavumenti kiba kitegeeza nti owagira obutujju okutta abantu n'okubawamba. So nno mubeere begendereza nga mugenda mu nsonga ezo. Obulno obulanga omma bukomezaawo mba ngenze ku nsonga entuufu eyandeese. Ensonga entuufu eyandeese njala tandika n'ekigulalo gikyaleero. Mu kigulalo gikyaleero njala muutaagingire omukulu gwe bayita amanyi mu Uganda music ono nga tannajja owabavubuka bano ababa bannayuganda bayimba music nazo edda twalinangawo ebibiina byakadonkamu. Tulina ebibiina bino biyimba music omulungi omuseeneekerevu nga tuwulira amaloboozi endongezaawula amaloboozi ag'enjawulo. Mu bibiina bwe twalinamu ekibiina kya Lukwata Gita Singers. Naye kati ennaku zino ekigambo Lukwata tugenda kikozesa nnyo ddala ku basajja abeefuddemu mu kukwata abakazi nga babakaka akaboozi ak'ekikulu. So no njala muutaagingire omukulu ono gwe bayita Muhoozi Kanyirugaba oba Muhoozi Laaga naye yali registering mu kibiina kya Lukwata Gita Singers omu Lukwata ekikwata abakazi by force ate nga nakyo kikyamu. Muutaagingire omuvubuka eyayita Frank Kasumba yagenda ku ledia atabanka ayogera biri ne muteeko video njala abereko. Njala muutaagingire Yoseti Bahorota abasajja mutano wa kale kyensira embezede esanga bisiba abereko video kubanga ye mukulu akulira Lukwata Gita Singers yabakwasi. Lukwata Gita Singers kubanga mwana mujimu ava ku ngozi. So ono Lukwata Junior wabanga yakwata omukazi ate nga sigwe guso kitegeeza yagujja ku omuze yagujja ku ngozi olw'ensonga n'ekitabo tunajjukira byafaayo nga ze okutabangula eggwanga Uganda yasooka kwagala kufuna bya buwangwa bya Buganda n'agezaako nnyo abalangira n'abambejja ne bagaana okutuusa lwe yasanga omukyala omubobevu omukyala omuto ennyo omugenzi kati bambi Allah yamujjula bakati n'amujjula gwe yasobola okuba nti akonvinsinga n'asobola omutwala kati abakulu abasinga balaba mukyalo ono omumbejja balowooza nti ono yazze n'ono akoleki asobola okuba nti bamutuusaako emikolo okuba nti asobola okuba nga wamba eggwanga kumbe tebamanya nti baali beereetedde kizibu. Era omukyalo ono oba omumbejja ono munnange bw'ati bwe yamala okutambuza Museveni mu ngeri zonna ezisoboka ate n'amala Museveni n'amwefuulira era n'akwata omukyalo n'amutuusako ogobulisa maanyi. Omukyalo ono yagenda okudda mu makaago okutegeeza bbaawe bambi omukyalo nti yasobola kuba nti agumikiriza ekintu kino eky'okumutuusako ogobulisa maanyi ng'omumbejja ono yali ayitibwa Ntale ya Bwera. Yali mukyala omulungi omugogofu Kaalaala nga mumanyi abambejja ba Buganda. Yali mukyala omulungi omugogofu Kaalaala naye lwokuba nti Yoseti Bahorota abasira omukulu wa Lukwata Gita Singers yali amaze omutuusako ogobulisa maanyi mukyalo ono bambi teyasobola kukigumikiriza ne yejja mu budde. So yembeera mwannyinaze Shiba Kalungi gyalimu essaawa ziro nti no famire ya Lukwata Gita Singers ekulirwa Yoseti Bahorota abasira mutano wa kale gyezisi yaleeta muzeyizedde omuze gw'okukwata abakazi era n'abagiwagira bonna bawulira bw'owuliramu oli Frank Kasumba naye mukwasi w'abakazi mukazi w'abakazi Fuge kugamize ate njala tegeeza bannayuganda nga sinagenda mu kiggulalo gi njala mutegeere bulungi nnyo nti nze abanyarwanda b'ennwanisa ke kabinja kana akali mu gavumenti akaaga okutwala eggwanga lyaffe si banyarwanda bonna. Endowooza y'abantu bano ababa mu gavumenti ndowooza nfunyo eri abanyarwanda bategeera okusinga kana akabinja k'abanyampi. Eno Lukwata Gita Singers family ne Lukwata eno eri wa gavumenti abatulooza nti bagezi nnyo. Eno Lukwata Gita Singers ffe gitulwanyisa eri abanyarwanda bategeera nnyo n'okusinga Museveni. Lwokuba nti ono yayiika Windows yensonga lwaki bo emirimu gyabwe gya kukwata bukwasi. So Lukwata Senior Yoseti Bahorota abasira mutano wa kale kizinjala were ku siku video eno ne Lukwata Junior Lukwata Muhoozi Kanyirugaba njalo were ku video eno. Mbabulira history owa Lukwata Senior gwe yatuusa ku mumbejja wa Buganda eyamutuusa ku mpewo n'emisambo gya Buganda ate n'amaana amwefuira n'amukwata omukyala eyali omumbejja Kaalaala eyali omumbejja Kaalaala gwe yatuusako ogobulisa maanyi Ntale ya Bwera era naye bwe yavaayo eyo kintu kyamusukako n'agamba no sire bagenda kigamba bba wange omukyalo ne yejja mu budde. Kyembagambye nti mwannyinaze Shiba Kalungi ayinza okuba kyayolekedde essaawa zino olw'okuba nti bamusindikira
gwe tuyita babysitter era kyovula Muhoozi project yayimiriramu tekyatambula due to the fact nti Muhoozi Raga Lukwata Junior alina stress ba depression okuma twamulabisa nti yakwata Shiba kalungi kati stress zimutambula ekyo ne babysitter kuba sindikira Shiba naye ali awo watambula matankane kuba naye yomu kubali mu Lukwata jita singazi omukulu no barubaruga hara Lukwata naye yomu kabinja kakwata bakazi era nga ne ku university balinga akyakola degree ye ate ne gyatakola bulungi bamukolera bwe yayitanga abalo mukolera coursework mu hotel mu nyumba ze yaberanga mu isalize zentinde eyo era ne yakwatanga abawala aba university ogunda bagamba njaguza nya government ngewedde kuba musibe oyo ne ali mu Lukwata family Lukwata kati mulabanga babysitter go batwala kusindikira Shiba mukume ku mubutayogera mati toyogera sirika nga naye ali mu Lukwata family ngana junior oli Lukwata junior Muhoozi Kanyirugaba waali then ne Lukwata senior nga byoba tudde mu gwanga then wewunya abaana bafawola kibagenda okufesinga kigenda kubeera kibinyo so Lukwata family jagala bere kuno genetic members jagala bere kuno Muhoozi Lukwata senior jagala bere kuno ne junior njagala ko Audrey Kulabogo oboseza tunde biwowo by'abana Uganda jagala bere kuno kufi mwenna mbagala ko in fact banyere zimwe naba omuzidwa mbagala kuno nina amawulire gammwe nga sinatandika alright ebadde brief ngenda genda ku Kigula Lodge era mbalamusizaako mwenna banyumirwa akanyumira ko nake Kigula Lodge mujibala kujja mutusake ngalo kansulenti buli bulungi mwe bale kola mu bale kobedda musagala balwisa njira kuyita mu bwangu nga abakyale baloga bajja baabwe kubanga takulwisaamu oba omutwalira omusajja alright kansulenti Lukwata family etuuso kuli Lukwata senior Museveni nsiyaleeta ne Lukwata junior Muhoozi Kanyirugaba Ekigula Lodge kya leero njala kitandika bweti abantu bangi mubadde mugoberera bigenda maaso okulonda bikimugamba nti ate okulonda ate tukujja kusobola okusonda ne tukukimanyi bulungi nnyo njala bategeeza mu Uganda tulaba ebintu bingi nnyo nono yoseeri tibahabula tabasira mutano wakati jensiera tamizezidde ensanga bisibe Lukwata senior tiyava mu vimu bango genda mu nsiko yagenda anyize Abannayuganda tebannanyiiga nze in fact n'okulonda njagala kugende maaso tugende participating mu kulonda kino kijja kuleetera Bannayuganda okunyiiga kubanga Museveni yamanya value y'okulonda that time yali tekyalina mugaso Bannayuganda tebannamanya nti okulonda tekulina value balina kumala participating mu buli elections bamanye nti wakyali option ya kulonda eyo avenue yavaawo y'okulonda kati tugenda maanyi ga buliisa maanyi ye situation jenjagala so buli ali ebesime nzo okulonda ko omolobo wenale muwangu I don't care njagala abantu banyikire ekintu nti okulonda ku China value whereby nti bana ba enale bo bayika windows they don't know what they are doing right now but yandi bagati wandi kole ekintu okulumya n'owunzika ngo yambe muyambe kiriza so Lukwata family okulonda ko muteeka otujja kubeeramu mpaka ku last feche twagala kunyikiza abantu kumanya nti okulonda ku China mugaso in that process era twagala mulimu akasengejja ke mutamanyike kaluwa nabagamba bwe tutandika struggle twali ba bloggers bangi ekyo nekiteeka wali nabagamba bwe tutandika struggle mwalimu abantu bangi banyashigwanyizi nga nabo bazidde mu kino betuyita bansanga bisibe basanga mazo okusiba omugugu ngo gutaddalo bagende bagunya kulawo kati twali twagala Katonda atulaga bulungi jjo tusooke tumanye ani yani kati je tulaga mumanyi bulungi nnyo ono gwendiringa naye yani akasengejja kakyasengejje enkenku tukyasengejje enkenku obadde omanya abantu batambula mu struggle bebani kati obategedde kyembadde njagala okutegeeza nti Kyagulanyi okulemera mu kalulu tukyazuula abantu bakoowu okutuuka okukwata kye balina okukwata kisembayo oba tebannatuuka kunyiiga kusembayo kubanga okulonda kuno kwe tuyita okuyitamu okutegeeza Bannayuganda nti tewakyaliwo regime eriwo okulonda kukyasobola kubeerawo kubanga kwakiyaaye then balyoke banyiige buli tebannanyiiga kuba this is a process kati ate n'ekira bwe tudda mu struggle ne mu nuupu tulina okumanya abantu abali bazze mu struggle bonna baali baagala nkyukakyuka obala baali bansanga bisibe ennamba esinga obungi baali bansanga bisibe era kyobala nti abantu abasinga baali bakola ekintu kino nga baagala bifo positions whereby abatafuna position banyiiga fe abaali ku mulama nga twagala nsi kukyukakyuka we don't care the outcomes oba mukulu oba omukulembeze agenze mu state house batagenze mu state house we shall stay in struggle mpaka last kyetuliko kati abo bonna bansanga bisi baali bazze mu struggle bagenda bawagukako weebuuze omuntu aganda ali mu opposition ng'ataga yali awagira Kyagulanyi bwebanga avuma Kyagulanyi yali akolangaani akasengejja kakyasengejja babuloga kati balumba Kyagulanyi nga baga baali ba struggle bakoleraani ekyo nakyo kibuuza akasengejja kakyasengejja bannabyabufuzi abali olowooza nti balina Kyagulanyi essaazi tebali luddawa akasengejja kakyasengejja
ekitegera abantu abali bazze nga baga tutwagala nkyukakyuka esaazi no bali ludda wakasengejja kakyasengejja ba MP be twalonda batuufu kuba tuli akasengejja kano kakyasengejja ebintu bingi nnyo omanyani gw'otambula naye others bw'otamanya gw'otambula naye basobola okukuba busu n'olwoka otegera nti busu aluma ng'omaze okulonda ekintu kyo ne bakikubako kubanga abamalindirizi gaali mangi nnyo nebaza Katonda okuba nti ekintu kino kitulaze era kyo kyatambulira ku mulama gwe gumu okyatulaga enkwezenge n'enseekeze ziri mu nuupu n'ezibadde mu opposition okuzitegeera tuzitekere bulungi nnyo nkyali ku kiggula lugye njagala buli muntu yenna gyetegereze bulungi ebigenda mu maaso mbagambye akalulu kano tujja kukabeeramu mpaka ng'abantu bategedde nti tulina okuba nti tugenda mu maaso n'okumanyisa abantu nti okulonda tekukyalina mugaso ng'abantu bategedde Lwali tulubusa munteekateeka namutaayika Yoseti bahabula otabasana mutano wa Kalekezi Lukwata senior nga batudde wamu ne Lukwata junior ne bateekateeka muganda waabwe retired Kano Kizabesige Kifeefe aje yeekalakasa ekiki ekigendererwa olw'okuba twabategeeza nti Kifeefe state agent era y'omu ku bantu abatasobola kugenda lukwingi kukolerayo demonstration kibere ya mbuzi ng'erinnyira embuzi ginnaayo nkyeddamu repeat it Retired Kano Kizabesige tubamuzala mu Uganda tubamuzala mu Kampala but tagenda ko wabere kunjiri kuteeka demonstration kebere nga awagira mbuzi nga zeerinyira he never go there kubanga bakimanyi nti wali ekinyusi balina kuttisa abaana bannambira kubabuzaabuza yesobola kiba mu stage ngana Buganda tasobola genda lukunjiri kukola demonstration never here lwaki kubanga kino ekintu kiteeketeeke kiringa ekiri mu Biblia munne nga mugamba nti akasajja tukatadde buli koona ebakaganya okuva tukoze tukafuna gendo tandika okwekalakasa olw'emiwendo gy'ebintu ebirinya y'omu ku basapulainga gavumenti amafuta n'emmere n'ebyokulwanyisa yeekalakasa ki byalinnye leero yeekalakasiza olw'okuba nti Kyagulanyi bamutadde mu ange muvuma egaanyi bamutadde mu ange bigaanyi ne basalo baleeta ono atandika okwekalakasa mbw tensioni y'abantu baabuuka ddala sebo n'omulamuzi okusaba obukadde 3 kyadde kiteeketeeke nga Museveni yekiteeseteese ne state ye twakitegedde bulungi nnyo okutwala eruzira n'abantu ba state agent bo mugenda muyimba nakyo twakitegedde kyali kipangepange mission eri nti bano baagala kudda Robert Kyagulanyi sentamu mbu bakomyewo mulambo bakomyewo Besigye mbu ajje taking over ng'akozesa advantage ey'emiwendo gy'ebintu egirinnye nno Kyagulanyi gwe muwalampa yakamala emyaka 2 n'ekitundu mu byobufuzi ebituufu omusajja gwe mugamba nti ali mu opposition ng'ate batula ne bakola statement ezifaanagana ne Museveni amaze by'obufuzi emyaka olumose Museveni gy'abezo mu by'obufuzi kubanga ye political commissioner atamanyi waita political commissioner ye designing ebyobufuzi enale mu kwetambulira n'olwaliro divide and rule blackmail Besigye yagikulembera kati njagadde kibategeeza nti kano kadde kakolebwa mutwaliro zira asobola okufuna sympathy mbw akomewo yensonga lwaki media zonna Museveni yazisasula okubanga azirumba Robert Kyagulanyi sentamu okukyaza bakaddeyideyi bonna batambula ku radio ne TV mukimanye nti bwetubanga tetuli mu nomo sessions radio station ogenda okusabako program it cost a lot of money TV station ogenda okusabako program it cost a lot of money whatsoever eri political whatsoever eri economical whatsoever eri social zonna zirina okuba nga zisasuddwa oba nga ziri sponsored njala kubabuuza zonna political show ezimu Robert Kyagulanyi Center who sponsors those shows on TV and radio station nobody because the state pays direct to the owners or to the CEO of those media stations in Uganda ndowooza mutegedde bulungi saagala muntu asagala mu kiraasi eno njala bategeeza bulungi ekyo nga kiwedde ndowooza mulaba bakulu abagenda batambula ku mitimbagano nga bamba Kyagulanyi ndagati Kyagulanyi yassa abantu assizza abantu sincerely speaking munsi gye tulimu ey'okutegeeza abantu n'okubagula obwongo Kyagulanyi ayine mundu nedda Kyagulanyi ayine komera nedda ani atta abantu Yoseri Lukwata senior ne mutabani we Lukwata junior Muhoozi Kanyirogabe batta abantu so kati atobuuza olina ku social media simanyi Kyagulanyi assizza abaana b'abantu munnange tannassa ku baana b'abantu Museveni kenyini gwe mukole yassa abaana b'abantu ekirala twali Katonda ayagala atulage ani mu struggle muno ekyo nga tukimaze omukulu ono agamba nti ye yasinga okutegeera mu Banyarwanda munnange si yasinga okutegeera akaseera kituyita time kirungi nnyo kubanga olinda n'otegeera omuntu mutuufu yaani omusajja ono azannya emizannyo mingi nnyo omuli okubuzaabuza abantu nga yeefula simanyi motivation speaker ng'ate ne yennyini yeetaaga okumotivating afune empisa z'omu bantu n'okumanya bikyayo yayogera tulina ekintu kimu essaazi nekitambula ku social media bavuma Nuupu bavuma Kyagulanyi bavuma Lumbuye nze gulu bomba ntona kyogenda kunzijjako ekivumo tekikutula ggumba twabimanyiriza system gye nasooka okusoma who is Museveni nensoma system ey'abasibira mu bbwa gye bakozesa okuvunza nze essaawa zino buli we ŋŋenda
ku files ezo nazo zili konti ndi mutujjo ani yabiwandika Yoseri Lukwata senior ne Junior Lukwata Muhozi Kanyirugaba kati ekyo sifayo kubanga nkimanyi mwaddugaza amini ngere mu kikola kati musobola okuddugaza amanya gaffe naye enseera ba yensonga lwaki enseera laba waliwo ebuzizaako omukulu ono eyita Frank Gashumba lwaki atambula ku Senegal ayogera ku mukyala wa Kyagulanyi Babi Itungo wulira emboozi eri bweti omusajja ono munange emirimu gye bakola egy'okwebuzabuza nga bafukala bana abantu gonna mazzi dewewo omulimu ogugenda okwawukanya omukyala wa Kyagulanyi ku Kyagulanyi ng'amugamba munange Babi va ku musajja omuganda tanakyagenda kukolera ffe tuli Banyarwanda nakugambye gwe musajja gwe Abanyarwanda bategeera nnyo n'okusinga in fact oyinza okuba toli Munyarwanda ng'olina simena gy'ova Abanyarwanda bategeera okusinga basinga obungi kati mukulu waliyo omanyi bali bakusindise ogenda mu convincing sina kindi omukwano mukyuse kati watasobola kulabira mukazi makaago otwale Babi n'omusobola Babi limozini oba Lamborghini agyotasobola kati gwe agendo yawukanye obuulire kyova nti atambula wana Babi kubanga akimanyi nti ye mu mentality ye yalina okukyusa obwongo bwa Babi amugenda mbona oli mukyala Munyarwanda waki wesi bakasajja akaganda that's why atambula ku TV ayogera ku muka Kyagulanyi tosobola kwogera ku mukazi oba ebigambo bikana byagwawo ebigambo bikono binda kubanga brain is a monkey tosobola kuba tulina kyosobola ekintu kyosobola kiri ekintu kimu okimanyi bulungi gwe ekintu kyosobola kiri ekintu kimu otambula ogera ku Babi Kyagulanyi tolina mukazi gosobola kwogerako kubanga bakutuma mission oyawukanye Babi ku Kyagulanyi kyagaana kubanga omukazi alina obwongo obusinga kyenkugambye nti waliwo abasajja Abanyarwanda abasiru nga gwe nga mumulire Lukwata senior mu 7 ne Lukwata junior Muhozi Kanyirugaba bakwata abakazi kira kye kimune mu office yo badde okwatirangamo abakazi yisobola kyubakane ku mwana ono mufunisa olubuto n'olujjamu period kati njala bategeeza mwenda tebakulya sente okuvuma Nuupu kisasulire kubanga TV radio station zatandise n'okuwandika emitwe gigamba nti Kyagulanyi akyusa ddi awayo ddi obukulembeze ng'aludde mu bukulembeze kati mune n'owulira nga n'omutwe gukugeja noga kankireke munange Kyagulanyi yakamala emyaka eyakabala mwaka gumu nga president wa Nuupu oyagala akyusa obukulembeze kuva the constitution esoma kito kimanyi ne muwandiise Kyagulanyi kubanga kyekyo basasula media okuteeka amawulire amafumba bantu okuvuma Robert Kyagulanyi sentamu n'okuteeka abantu ku mikutu okuvuma Robert Kyagulanyi n'okumwolona erinnya ekyo tukimanyire twakigumira tukimanyi bulungi nnyo yesobola kimusasula okukola ebintu bino mu opposition mukole buli kimu ekisoboka naye mulimba obuyinza buli mu bantu the moment muna Uganda nasigala mu mbeera embi temuna kimugenda kukola so munaakalwako omolo simanyi ludda no it is the mission of Museveni those are his old tactics blackmail divide and rule assassination and kidnap byebintu by'amayi yasobola right now bigenda maaso so blackmail eyo doctor jofuna mu assassination ne blackmail tekyakola kuffe we are immune ne bondoleta abantu batuvuma omala biseera mukulu ekyo tuli immune toyina kyogenda kukola kubanga bondo balesi bawedde yogenda kuleeta ani bonna tubategedde ekikulu register by the way kikomyawo mwe wali kiwuliriza kati information entuufu etandise tegeeza muno temukulu atumbudde ntandise bwenti Bannayuganda mwenna abali mu Uganda balamusizzaako n'abali weri w'eggwanga kansubira nti muli bulungi mwebale okukola kansubira nti gitambula bulungi wetwogerera essaawa zino nga bwe navaayo babegana ne babuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga si birungi nnyo era nga njagala okubaza Mukama Katonda Ddunda Namugereka atakuumira mpeera era ng'atuwa obulamu kansooke mbayimbiremu akayimba kano just 1 minute kagamba kati nti Katonda weebale nnyo Katonda weebalire nja kukwebazanga emirembe gyonna nja kukwebazanga obuteddiza nti obulamu bwompadde ku nsi kuno buli weebwani kyayimuka maza bompandi kwebaza ntya kubanga obuwangazi bwa kapa obuwangazi bw'emmese bulabisa ku ddiba lyaki lya kapa munnange temulwana n'abantu bano kitya wetwogerera essaawa zino Yoseti bapula tawasira mutono wa kalekezi nsi yatamuzenzedde saga bisibe naye ennaku zaazibalira ku ngalo ekirwadde kimubala embirizirwa kwekaza ng'afuka anaaba naye gwe mulaba yali ayimirira obulungi busimbaalaala kati ayimirira alinga gwe bataddemu enkondo kitegeeza buli lunaku olunaku lugenda okweyongera nga yeewesemu ati
ye kinakomekereza ng'enkoona yegasse ku biki ku bulenge wansi kitegeeza ki buli lunaku yeyongera kwesimba bwati eyali yesimba busimbalala bwati agenda abange ekitooke bwati eno enkoona ekkirira egenda kwegatta kabina wansi kitegeeza ki kitegeeza abasajja bagenda ekyo ng'okimaze mu nsi nabagamba tutwetaaga amapesa matono nnyo akagenda okuvaawo mwe muliyo Sebi Lukwata senior ne mutowe Jerusalem Musarakanda naho saazi ne twogera nafunako information bamukulubuso mujjeeyo ne bamuleta ano wentudde wennyini ne bamukanika n'ekyagaana omuntu egenso byofuna omukulu no yaziddwa ku butakeeka era ng'ali mu maka ge galuga gye batakkiriza muntu wadde omulema wadde alina eriiso ery'ettulu okutuuka mutuuka ku wadde omubuuza ekibuuzo kyonna kubanga naye ekimba ekimbala embirizi muba mwagala ki ekisinga kaawo kyembagambye nti Katonda yeebalege nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza abalabe bange bandabisiza ku nsi kuno yandibadde abalabisaani nti ayi Mukama bandaze nkwebazanga kitegeeza eyabalula esiridde oli alina olumbala embirizi ebyenda biri bwero natera okugenda ono eyali ayimirira ng'ayimiridde bwati busimbalala atandise okwoota buli lunaku mulaba yeewota kati eno enkoona kaseera enkoona kabina kiba kitegeeza kaweddemu nga ne pressure bwekyajja kubanga ekijja temukimanyi ntandise bweti wetwogerera essaawa zino oluvannyuma lw'okubaleetera eggulire nti Museveni Yoseti Bahorota Musalumisomuwakaliza ensi yaleeta muzezi nesanga bisibe Lukwata senior ono nga naye mukwasi si mukwasi musajja asula mpigi ku bikondo nga amawulire ganasembye okufuna olwaliro gategeeza nti bajjenero mwenna abagenda okuwummuzibwa mwebereremu kubanga wetwogerera mwenna abasinga obungi si kye kyabadde ekiteeketeeka okuwummuzibwa era nga mu meeting gye mwabaddemu mu Ame Barracks Embuya abasinga obungi mwateesezza nti lwaki byose abakako okuwummula nga si mwe wataddeyo okuwummula kwammwe olw'ensonga Yesu yali akimanyi nti mwebuzaabuza ne mulaga ka smile aka plastic smile nga akabangereza bukakulaga ku kisaawe ng'ogenda okuyingira banga bagenda kugaana okuyingira n'akulaga nti asinisa otunnyo kumbe akugaana kiki ogenda kufuna wetwogerera essaawa zino ba army generals abasinga obungi bonna naddala bali ku lukalo n'okufulumizibwa n'abali kyali mu magye Museveni akimanyi lunye nti tewali mu jeno yenna ayinza kukubira mutabani we saluti oba omukkiriza dde avudde mu magye wagasigaddemu wetwogerera enamba esinga obunene y'aba generals eri mu under house arrest nti bali mu busibe bali mu busibe obwembagirawo mayumba gaabwe nga tebakkiriza dde okutambula oyo gwe mulaba nga atambula yandibanga bamukweka okuba nti ajja okubalaga mu public nti waali atambula nenga otwogera basinga obungi balina mbuya basibe abala bali makaaga basinga obungi nga tebakkiriza kufuluma wadde okwetoola olw'ensonga nti bakizudde nti omwami ono akakola kagendere ng'embuzi ekogga nti abawummuze nenga ekigendwa kyabwe kyakubatta naye nno njagala bagamba ng'obudde bukyali nti ekituufu kiri nti mission yasayiningiddwa mwenda bagenda kujja omu ku omu olw'ensonga Museveni akimanyi tekuli muntu yenna ayinza kuddira kukkiriza mutabani we Muhoozi Kanyarupama Lukwata junior okufuga eggwanga Uganda olw'ensonga nti yakimanyi mumusekera kyetuyita bakwekansaamo nenga akimanyi mujja kwefulira mutabani we so nga ate naye atandise okwewoota ng'enkota eneetera okukoonola tugenze mu maaso ekyasali Musalemba agambye nti oyo naye lumbala embirizi essala muzongere bulungi nnyo ngeno mwepika musokola okutegeeza abantu okulonda kukyalina mugaso tugenda okutuuka wali nga kigenze mu maaso kimaze okwedomula kati wano wali okulya n'okukomba essowaani wendaga munange njala tegeeza bannayuganda mwena bali mu diaspora n'abali waka nga nenda bugisi mufungize genda ojje ensimbi zo mu banka nkiddamu genda ojje ensimbi zo mu banka yonna gy'olimu nabagamba ekittavu kya Uganda kye tuta Central Reserve tekikyalina dde ensimbi zonna bazibba muno mwe muli ensimbi enkalu n'ensimbi ez'ensibo eziri mu bitole gatagamba nga gold ne diamonds byonna babibbamu naye bategeeza nti ensimbi za Uganda zonna eziyingizibwa mu misolo zonna zikuŋŋaanyizibwa ba SFC bazikuŋŋaanya zitwala ku Okero House Bank of Uganda ensonga lwaki teyita governor lwali tulibuusa banka emu yaggaddewo nga tekyasobola kufuna bakasitoma kuddukanya bizinesi mu Uganda kitegeeza bannannyini abagibaddemu n'ensimbi zaabwe kapati tebakyalina kye basobola kugamba nsi ne gavumenti bwete bwetegese okutandika okubba ensimbi zammwe ku akawunti ekyo kibagambidde ebbanga ddene ensimbi bagenda zijja ku akawunti zammwe zibayita dormant account naye nga teri dormant account kubanga akawunti yona obairako ensimbi kitegeeza ensimbi ekuziinako nnyinizo kati bano baagala tandika kubbako sente olw'ensonga tebalina sente ekirala waliwo kye tuyita inflation jala kibategeeza nga ngenda okutandika information entuufu mukitegere bulungi nnyo kubanza omulimu gwange kubategeeza information eryoka ngenda ku kintu ekirala nga nena bugisimufungiza amawulire namangi njagala kubayisa mu budde ekigambo kye bayita inflation abasinga obungi
mulowooza nti kya muniino naye gwagamba ntoli bya bufuzi era wabiti wabikowa kino ekintu kikwatako bulungi ekigambo inflation kinyonyolwa kyekino wano nkyooka kikunyonyola mu luzungu leero kikankikuddiza mu Luganda. Inflation is a measure of the rate of rising prices of goods and services in an economy. Inflation can occur when prices rises due to increase in production costs such as raw materials and wages. A surge in demand for production services can cause inflation as consumers willing to pay more for their products. Ekivunwati nti ekigambo inflation kuno nno kwe kubanga okulinnyisa oba kyekimu ku ngeri ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo gye birinnyamu emiwendo n'empeereza y'ebintu mu makampuni oba mu ggwanga gyeva mu ngalo za gavumenti netandika okulinnyisa emiwendo. Kino era kirabikira ne mu kulinnya n'okulinnya kw'ensimbi mu bintu ebikozesebwa mu bintu ebikozesebwa okufulumya ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo kyetuyita raw materials. Katugambe nga sabbuuni nebiba nga tebiriiwo ng'ate ababyetaaga babeera bangi. Kitegeeza nti ebintu bino bigenda kuviirako emiwendo gy'ebintu okulinnya ebyo bigonda bikola ki bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Kino kituluse luddawa wetwogere essaawa zino mu Uganda ebintu bigenda kulinnya emiwendo olw'ensonga nti bano abasajja bakikola kagendere ng'omukadde akogga nti ebintu ebisinga nabagaba bikwese ate ebyo bantu ababikola babikwese olw'ensonga nti baagala ssente gye tebalina musolo. Kino kigenda kuleeta obuzibu mu Uganda olw'ensonga nti ekintu kyobadde ogula 10 kigenda kugula kasanvu, kyobadde ogula kasanvu kigenda kugula gumu 4. Kigenda kuddako ki? Kigenda kuleetera okuba nti ensimbi z'olina zigenda kuba tekikyasobola kuyamba olw'ensonga namwe abalina ssente ku akawunti njala mukitegeere bulungi nnyo nti waliwo obuzibu mwolekedde bwe butya. Buli lwonobeera ne miliyoni ku akawunti nga waliwo inflation waliwo nekiyitwa devaluation kivuunulwa nti gwe mutendera ensimbi ez'eggwanga nga Uganda gye zitandikamu okufa oba okutandika okunaabuukamu mu ngeri etalina kigendererwa nga tuzigeraageranye n'ensimbi ez'amawanga gatuliraanye oba ensimbi z'amawanga ag'ebweru. Nga bwe twogerera essaawa zino kino kyeyolekedde ku miwendo gy'ensimbi egiri katale naddala mu forex bureaus nti dola oba ensimbi za dola ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente za Uganda. Ssente z'e Kenya ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente za Uganda. Ssente z'e Rwanda ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente. Kitegeeza nti ensimbi ezaffe zitandise okupunguuka naye nga kino kivudde ku ki? Kivudde nti eggwanga Uganda tetukyasobola ku exportinga bintu tukole ki? Tufune exchange okufuna dola kubanga bw'obanga tulina ebintu bibiri tulina kye tuyita export and imports. Imports tuba tuyingiza ebintu okuva mu bweru w'eggwanga tuguzeetu tutteyo ssente zaffe. Export tuba tutunda ebintu obweru w'eggwanga nga tuyingiza ssente engwira okuyingira mu ggwanga. Exports mu Uganda tezikyaliwo nga kati exports eziriwo be baana abawola bagenda mu Saudi Arabia oba mu Dubai okukola. Imports eziriwo in fact zeesala ebitundu 75 ku buli 100 bannayuganda bakyayingiza byamaguzi mu Uganda olw'ensonga tebakyasobola competing na business egenda mu maaso mu Uganda. Kitegeeza ensimbi z'olina ku akawunti n'ebintu by'ogenda okukola okusinziira ku miwendo gy'ebintu ebiriwo kigenda kuleetera obuzibu n'ensimbi zo kye tuyita devaluation. Kitegeeza nti gwalina ssente ku akawunti ngenda kusaba oba ozina ku akawunti oba tozina ku akawunti kwata ssente zo ozigulemu ekintu ekiyitibwa tangible asset, ekintu ekikwatibwako oba ekirabibwako nga in future oba gye bujja katono kijja kusobola okuvamu ensimbi zo zokitaddemu dano zireka ku akawunti kubanga bw'ozireka ku akawunti possibility ez'okuzibbako weziri possibility ez'okuba nti ensimbi zino bwe zinanaabuka gye zongera okunaabuka kiba kitegeeza ssente zo ziri ku akawunti zijja kuba tezikyalina mugaso ng'abadde alina akakadde kabadde kasobola okugula ekintu nga kikwetaagisa akadde akalala okwongera kugula ekintu kitegeeza ssente zo ziba tezikyalina mugaso. Kitegeeza nti obadde ogula omutwalo ng'obadde okwata omutwalo n'ogulamu omugaati gye bujja kona ng'amaze okusoma budget omugaati gubajja guba gugula emitwalo 2 kyekitegeeza in simple terms y'ekintu kino. So mbeere beegendereza nnyo nkudda mu Uganda kwata ssente zo z'olina ozigulemu ekintu ekikalu ky'osobola okuddamu n'otunda thereafter n'ofuna ensimbi zo nga tezifuna buzibu bwonna mu kunaabuka mukitegedde bulungi nnyo. So bwe munaleka ensimbi zammwe ku akawunti za banka zigenda kuggalawo. That's the fact bwe tulagenda banyonyola bulungi nnyo. Awo saagala balwisaawo kangende ku kyandeeso bulungi. Economy nga wede sawa zino eri matankane ngere mpale ya Yoseti Babrota basalo mtano wakali jinsera ita mzezide nsanga bisibe ukwata senior.
nga otwogerera bateekateeka okusoma bajeti y'eggwanga oba embalirira y'eggwanga naye ng'ekituufu essente zino zibagenda okusomera mu bajeti nteziriiwo era nga mwala Minister of Finance ateekerateekera eggwanga mu byenfuna oba ebyenfuna nga yennyini ebigo byayogera tebikwatagana olw'ensonga basobeddwa ewakane mu kibira gye bagezaako okwewola ensimbi mu mawanga gasinga obungi omuli World Bank babagoba omuli IMF yabagoba bagenze mu nsi ezisinga obungi zibagobye nga ne Museveni yali ataddeyo okusaba kwe mu Arab Contract Bank okubawola ensimbi yabagambye nti tetujja kusobola bawa nsimbi kubanga temukyasobola kusasula mu manja amakadde gababangibwa tetujja bawola nsimbi butyo Yoseri n'akubira mukwano gwe amama ababazi olw'okuba nti yali yafumbiza muwala we nga mufumbiza mutabani wa Ramaphosa n'amukubira akasimu n'amugamba gamba mukwano gwo asobola otuwola ensimbi tuzisse mu economy tujja zimudiza in terms of tangible assets nga mumuli ki Museveni yadde agambye amama ababazi agenda agambe Ramaphosa omukulembeze wa South Africa nti bawole ensimbi osobola okuddukanya economy mu return bawemu ettaka basobole okubinako ebintu ebisobola okuzza ensimbi zaabwe Mukulu Ramaphosa yagambye Yoseti Baholo tabasala mutano wakaleke ogunywanga n'ogufujja naffe ne economy yaffe munnange byebala bikutuka tetusobola kukwata nsimbi zikuwa kubanga n'ekisookera ddala naawe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti oli mu lusuubo teri akutegeera bulungi tugwe mukulembeze w'eggwanga n'olw'ensonga tetugenda kuwa ssente noonya gy'onojja ssente kati yonna gy'adde asuubira ssente teri nsimbi zonna zigenda muweebwa awo nkugambira nti tulina fronts nyingi ze tugenda okusuulamu gavumenti eno esooka twagala abantu babere mu kalulu n'omuzibe ategere nti akawunti kakyalina mugaso ekyo tukiguse twagala tukube mu 7 economy yegwe already tuli ku 70% egenda kugwa eyo front yokusa front yokuna twagala tumanye baani abatubaddemu era baani abatufa bakudiringa nabo je muvudde ka tulubadi n'abantu banyinga tuloza nti bali mu struggle kumbe tebali mu struggle bali mbyawe nabo twagala kubamanya ani tugenda okutuuka kuyiwa ekintu kino nga kyagulanya ali safe nga ne Uganda ali safe tumanyane okukwata ne okusiba nani okuzza ebintu byaffe ekyo nakyo mwekitegedde kati front zonna tuzikwate abawandikira banki ez'enjawulo abawandikira bantu basekinomu abawandikira ebitongole by'enjawulo mu kikole bulungi nnyo kubanga front nyingi nnyo eyakalulu twagala n'omuzibe n'omukasiru asobole okwogera nti ebyokulonda no tetubisumula tubivuddemu nga option eriweki kutandika kozesa kibuli nga yeki yakozesa kubanga nupu yakamala byofuzi emyaka 3 toyina nsonga gyogenda kuba abantu ogenda kutandika kulwana nga tolina subsidiary point gyogenda nti tugenda kubesinga kweno kati subsidiary point gyotwagala kusinzirako yeeno nti okulonda abantu bakutegete kukyalina mugaso tolina gwogenda forcinga kwekalakaasa oba kugenda mu nsiko no buli muntu ajja kwereeta yekka nga nenda bugisimufungize ekisooka economy egudde teri muntu agenda kuba nga takyasobola kulya oba kutwala mwana ku ssomero agenda tagenda kukwekalakaasa oba tagenda genda mu nsiko teri muntu asobola kuba nga takyasobola kugulawo dduuka nga kapito waagudde omugenda tagenda kujja twabagamba nti ebintu bigenda basanga nga bibaleeta polisi nga tewali gubakubidde essimu ye situation kyetugendamu ekyo tubadde kinoonya olwedde nti mmwe kennyini mujja kwetta nga teri abayise mukitegedde bulungi. Hope everyone is copying this information so no awo tugenze maaso kati mulize bulungi muleke mutegeere nti yabalula esiridde ku lwokusatu olwa wiiki eno yennyini gye tulimu ku ssaawa nnya zennyini ez'okumakya mu State House e Nakasero wabaddeyo olukuŋŋaana wa meeting eyabano ngekulembeddwamu Yoseti Baholo tasula mutano wa kale ensi yaleeta muzezedde ensanga bisibe lukwata senior munono mwabaddemu ne lukwata junior muhozi kanyirupama mwabaddemu Odrek Lwabogo omusezi atunda ebiwowoolo ne mukyala mama assassin Janet Kemba bazibadde mu meeting era biki bateesezza mugenda kuwulira mugenda kulowooza nti ensi bweri si bweri ate ng'ekituufu si bweri munnange bino omuti basinga okubatya olw'ensonga Yoseri emberengene bwetulika aba omutima gumwewuuba ng'essaawa zino ez'ekide n'amanya nti yamwalula esiridde tutandise tutyo bano bonna omuli lukwata senior lukwata junior Odrek Lwabogo omusezi ne mama assassin bakkiriziganyizza lunye ng'era obukole bukkiriziganya bugenda okugaba n'omusota nti ffenna tufunye kyenkanye ne bakkiriza nti bajjenozi bonna abatawagira nteekateeka ya kuleeta muhoziraga lukwata Gita Singers junior mu power bagenda kuba bakolebwako nga nabo gisimufungize bonna battibwe ngira bwe twogerera essaawa zino Yoseti Baholo tasala mukalala ka kyensira tukwata senior yakkiriziganyizza ne banne nti abantu bano bagibwewo ngira bwe twogera bena bagamba recently nti bajje n'abasinga obungi bagenda kukwatibwa wekiri bali mu hand house arrest omuntu gwensoko ba confirming about information General Katumba Wamala ali mu makage ag'okubiri bamukwatira era nga musibe takizibwa kufuluma ne bwana baze mu public ajja kubanga aliko surveillance monte zimutambulirako naye njagala babikira ngo budde bukyali nga ndabo gisimufungize
kitalo nnyo ddala General Katumba Wamala nakuwoninga emyaka 2 mabega nekutegeeza Serobinyike mu nsuuya yabe bannayuganda wagaana nkimanyi badde n'omukyalo Munyarwanda ensi gwe tamanyi naye nkigala kuga nti by this week ewedde gye tutandika eno mutandikwa yaayo omukyalo gw'olina Omunyarwanda yakuwa obutwa ku weekend eno ku Saturday night bw'oba wakanavaayo otegeeza ensi ku Lwomukaaga oluwedde omukyalo ono yakuwa obutwa era nga tebagenda kukiza fuluma ggwanga wadde okubaako ky'oyogera olw'ensonga twakuwoninga n'ogaana Mushitege nti Katumba Wamala under house arrest. Nearly he was poisoned by his second wife, the Rwanda Origin, who was on mission to finish General Katumba Wamala. So whoever is asking where's General Katumba Wamala and other generals, they're under house arrest on orders of Yosef Baburo Tapsura, the son of Karekezi, Lukwata Senior, and Lukwata Junior Mohoz Kanyirugaba, who are busy torturing and killing Ugandans, innocent Ugandans. So General Katumba Wamala obutua officially bamu ku Lwomukaaga ngabakosa omukyalo Munyarwanda eyali ali makage okubanga yamumaliriza. So bw'anaaba avuddeyo Katonda muyambe n'asobola okufuluma ebweru, it's up to him, naye ng'ekisooka kyo kyawedde oyawedde tulinda bulinzi Katonda kyanaaba asazeewo oba amususa oba tamusuusa agamulabako gegamba tuyenze mu maaso. Mu lukuŋŋaana olw'oku Saturday lwennyini ku ssaawa nnyezi okumakya munange omuvubuka ono Odrek Lwabogo musiufu alinga ng'ekyangwe kimaze emyaka 2 mu vvu yayimiridde busimbalaala n'atandika okugamba n'agamba kitaawe amuzaalira omukyala n'amugamba nti nze nganze omuntu ngenda kuteesa bweti yateeseza bwati muwulize bulungi. Lwabogo yagambye Museveni nti engeri gye tusabye ensimbi mu banka esinga obungi batumba ensimbi kiki tugenda okukola olwaleero kitegeeza tulina kubanga tukwata mu nsawo okubanga tuyimizawo economy naye nga ate n'ensawo tetulina se tugenda kukola ki. Odrek Lwabogo musiufu alinga ekyangwe kimaze emyaka 7 mu vvu yagambye Museveni tulina okulinnyisa emisolo ku buli kintu kyonna ekiri mu ggwanga tusobole okunyigiriza bannayuganda okufuna ensimbi okwetoola eggwanga lyonna era njagala bagamba nti ono yagambye nti tugenda kuteekawo buli musolo ogusoboka okunyigiriza bannayuganda tugulinnyise tusobole okuba ntufuna ensimbi eziddukanya eggwanga. Yoseri n'amugamba tugenda kikola tutya onamugamba tugenda kulinnyisa ebintu byonna emisolo tubirinnyise era tusobole okubanga tunyigiza bannayuganda basobole okusasula ssente zino esobola okuddukanya ki okuddukanya government olw'ensonga IMF yatumye ssente World Bank yatumye ssente Arab Contractor Bank yatumye ssente wepo ne Ramaphosa yatwefuulira tagenda tuwa ssente kitegeeza tetulina tugenda kujja ssente oyo watu yayogedde. Era mu ngeri eyazzeeko ey'akanyoomonyomo Lwabogo yazzemu n'agamba nti tulina okugezaako nga bwe tusobola okutandika okukendeeza ku nnamba ya public servant wa public workers mu bitongole bino wammanga byengenda okumenya. Era bamawulirawo kye tuyita reshuffle oba kye tuyita okuwummuza abatuuze oba bannayuganda mu bitongole bino ebyenjawulo temulowooza nti kintu kya muzannyo bagenda kikola bati. Mu Ministry of Education oba Ministry y'ebyenjigiriza mwerinde bagenda tandika okuwummuza abakozi mu Ministry of Education nga nabo gisimu ofungize. Mu Ministry of Health bagenda tandika okuwummuza abakozi nga nabo gisimu ofungize. Mu poliisi ekuma bannayuganda naye bagenda tandika okuwummuza bannayuganda mu ngeri eteewoola era nga tebagenda basasula nsimbi. Mu office gye bagamba y'obukulembeze bw'eggwanga mwenna basinga obungi bagenda bawummuza naddala nga tuli Munyarwanda asavinga government ya Yosef Baburo mutano w'akaleekezi. Era njagala bategeeza mwenna bannayuganda abakolera abali mu presidential office ng'obadde tuli Munyarwanda tuli mu ku bo weetegeke okubanga bakuweereza ebbaluwa okugamba nti munayo emirimu gyo gikomye wano olwaleero bwe tunaa tufunye ssente tujja kuddamu tukuyite olw'ensonga nti Odrek yasazeewo bwenna basinga obungi babagobe. Ndoza mukyandisa okiraba nti abasawo basuubiza okwongeza obusaaba batandise okwekalakaasa olwali mwakitegedde bulungi abasomesa bye baddako mugenda kuwulira amagye poliisi na buli kimu mulyoke mutegeere nti omuzannyo gwe mulimu si gwammwe wabula kususse kutegeera kwa Museveni n'abantu be. Tugenze mu maaso nga bwe nabategeezezza nti bannayuganda mwenna mujje ssente zammwe mu banka muzigulemu tangible assets ndowooza mukikole ng'obudde bukyali bwe kinaabagaana okubategeera mu mutwe gwammwe mujjako mutegedde nti eyabalula esiridde. Bwe bamalira okusomera budget mu mwezi ogw'omukaaga wawuyi Sokobe ey'okubiri mugenda kuwulira kye bayita omuziki nkiddamu. Bwe bamalira okusomera budget mu mwezi ogw'omukaaga mugenda kuwulira kye bayita omuziki. Ebintu bigenda kulinnya ku sipiidi eya waggulu nga tewali sipiidi egenda kuddirira okuggyako okubatandika obbaga nti buli omu yenyweze ekintu kigenda kubanga kiridde omulisa yonna olw'ensonga nti ebintu gye bakoma okulinnya ebbeeyi omuntu wa bulijjo alina okukwata mu nsawo okufuna ebintu bino bwe batasoboka kiba kitegeeza nti yabalula ejja kuba esiridde. Odrek Lwabogo yagenze mu maaso n'agamba bw'ati
nti tugenda kusooka okulinnyisa amafuta ng'obudde bukyali nnyo. N'agamba bw'ati, even if it cost 10,000 Ugandan shillings per litre, it doesn't matter because himself and the first family, they can afford to buy fuel and they can control their families, but let Uganda suffer so that we get money to run this government. Yagambye bw'ati. Yagambye nti ekigendo sookerwa kwe kulinnyisa ebbeeyi y'amafuta mu Uganda n'ebikiina bakyetaagisa ng'ebbeeyi y'amafuta egula mutwalo liita. Kikolebwe olw'ensonga nti bo ng'akabinja akabasobola okuba nga bakyagula amafuta ku ssente zino ne bagula mutwalo olw'ensonga nti ssente bazirina naye wejjukira nti omuntu ono ayogera ebigambo bino si munnayuganda. Ekyokubiri ye amafuta ganywa tapaakinga ku shero oba ku toto ogula amafuta gonna amafuta banywa ga gavumenti ensimbi z'omusolo gwanywako. Kati ekyagenda okukola yabaga balinyisa era njagala bagamba ng'obudde bukyali ku makya gwe omuntu yenna ayina emmotoka giteeke wakatandika otambuza ebigere. Bw'oba totambuza bigere tojja tegeera nti ensimbi amafuta tegagenda kukka. Wewe mali okusomera budget bwe gategagenda sibira mukasa oba ku kanaana mujja ngana mu mutwe gwange kubanga nkimanyi bagenda galinyisa olwo yayogedde omusezi atonde biwolo nti even if it cost 10,000 per litre, let it be, because for us we can afford. Let them suffer, and we hope they will purchase this fuel because for us we need money. We don't care about those fools and idiots. Yagambye tafaayo kuba siu na bagwago bana Uganda kubanga twagala sente kuddukanya government. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Ekyamafuta kigenda kubanga kyo tekinaako gwe kisa wansi olwekuba nti omuvubuka ye prime minister omutuufu. Tugenze maaso mara okunywa ku lwendo lw'amazzi. Alright. Yevudde katunumade muri omukyala gwe bayita namwandu w'omugenzi alonda Nyikirima. Omukyala ono abadde nnyo mu mawulire ne ku social media ng'omukyala ono ali mu kugula n'okusengula bannayuganda ddala Abaganda ku ttaka lyabwe mu bitundu omuli Luweero, omuli Mubende, Kasanda ne Kiboga. Omukyala ono mukyala alonda Nyikirima state agent abadde akolerayo state bahura otabusana mtono wakalekezi nsi yali muzezedde lukwata senior okuba abantu ku mataka nga n'ebyapa birina n'endagano esinga obungi azirina abala bagula batabagula. Munnange nno nga bwe tugamba nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka. Mukyala alonda Nyikirima omugenzi namwandu njagala kubikira nga n'obudde bukyali. Tugamba okalya ddala kaddadda enfunyo ogirira mu katiko wepone kulira mu kofini n'ekubwebwena nga tosobola dde okwekyusa. Munnange ogenze mu maaso n'obba ettaka ly'Abaganda n'obagoba n'obalabisa ennaku basajja bato ne bakazi bato bakatwaha ng'entulege ku ttaka ly'abajjajjaabwe. Ebyejja byabwe ne mbisenda, emmere yaabwe ne mugisenda ne babula n'okuzza ne babula n'ekyekuzza eri omumwa. Ennyumba ne muzisenda n'okwegeka oluba nawo ne bwabalema. Wetwogerera essaawa zino mu bitundu bya Mubende, Luweero, Kasanda ne Kibuga Abaganda basinga obungi bagobeddwa ku ttaka. Omukyala ono mukyala omugenzi alonda Nyikirima omulimu gwa Museveni abadde akukoze bulungi. Newe twogerera nga bwe mbagambye nti Museveni bw'omukolera amala n'akugyawo. Mukyala oba namwandu walonda Nyikirima munnange njala kutegeeza nti obadde oyina house girl gw'okozesa ono state agent ng'akolera iso naawe mu wiiki eno yennyini omukyala ono yakuteredde obutwa mu mmere gye yakufumbidde era nga wetwogerera naawe osigazizza ebbanga ttono nnyo olw'ensonga Museveni ebiwandiiko byonna ebikwata ku ttaka byonna biwabbye n'ebiwadde byonna abirina. So nno tugamba nti nno wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe buyambe kkiriza kati gobadde ogoba Baganda ku ttaka ng'era olitwala okolera Museveni naye amaze n'akugyawo ensonga tayagala kuleka bujulizi mabega nti gobadde omukolera. Na kino ekyolekedde mu kukyala kw'omukulu ayitibwa Sejjusa David bwe yakyaddeko mu State House Entebbe anyweko neyo state babula otabasere mutano wakati ensi yatata muzezedde sanga bisibira okwata senior. Bwe yatuuseeyo ono ng'amubuuza naye ensi ng'etusobedde era lwaki ebintu bitambula bwe biti. Namugamba nze nno ndaba twandibadde tukola ekintu kino kimu ne tuddiza obuyimba abantu bano. Yoseri yamugambye mukulu teweewunzika era teweesiruwaza ng'afuka anaaba. Nze gavumenti bwevaako oba neegwa kitegeeza gwasooka mu kkooti bajja kukusiba. N'amujjukiza nti gundi David Sejjusa tinyefunza. Gw'omu ku bantu ICC beeyagala era nze nkyakukuumye so tonneepankirako kunjogera ebigambo wano mafuukuule olw'ensonga nti nze nkukuumye wano. Watta abantu mu Luweero, notta abantu mu Northern Uganda during Koni, n'emukula gye wayokera bannayuganda mu bikonteyina bya Lwere n'obakumako omuliro wokya. Egyo emisango gyonna ensi yagimanya era oli mu ICC bakulinze.
nze kulinako obuvunanyizibwa wano era nze nkukumya ono singa oli mu ICC so yogera mpola ng'okimenti emisango ogirina wano wentegereza bajjana mwenna Museveni byakozesa okutta abantu kyekintu kyagenda okubagamba okubazza mulayini mbu muwagire mutabani we bajjana mwenna mukitegeere nti Museveni kyagenda okukozesa ng'akimanyi nti yabalagira nga mugende mutte ng'abakwasizza nti alina wagenda okubafunira so ndowooza mukitegedde bulungi nnyo njagala mukitegedde bulungi nnyo nti ensi gye mulimu yo si ntuufu tulina abantu abakyamu kati wano we wali okulya n'okukomba essowaani gwe munnayuganda ali eyo agamba nti oyagala enkyukakyuka kikyokoze gwe agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu in fact waliwo ebibuuzibuuzi bitambula mu diaspora n'ewaka simanyi sebo kati kamba buulire kiri bwe kiti amazima gali bwe gati omuntu ajja n'akugamba nti Lumbuye mukyamu sooka omubuuze ye mu struggle akozeemu kyo yatambuza ekibuuzibuuzi omuntu ajja n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukozi wa state ye mu struggle n'akozeemu ki oba myaka Museveni gyafugidde kikyayongedde ku ttafa ly'abantu abonaabona Museveni enfuga ye n'enkola ye yakubuzaabuza ofuge baawulemu gye buvuddeko teyagamba nti ngenda ku diffusinga people power mu diaspora bawulira ekigambo diffusing nti tulina amasannyalaze buli mumanyi meter box ebeera mu fuse ewo ogijja mu kiba kitegeeza amasannyalaze tegagenda kujja ekyo kyagezaako kukola nti diffuse okujja mu fuse oba mu main switch jukira main switch ezisinga eziri automatic amasannyalaze gakyankana mu nju fuse ziri automatically zejjako bwe ziba ziremeddemu obeerawo ekizibu kati Museveni kyeyakola ayagala ku diffusinga noob in diaspora kati kwe kuleeta embuzi ezimu nakabege ezabitanga okubeera ku social media okutandika okuinvitinga ng'abantu abamu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bali ku payroll abo nabo gye bali kwe kuleeta abantu okutandika okuleeta diversions ez'enjawulo okubajja ku mulamu omutuufu ogwa struggle abo nabo gye bali ntera kuddamu abantu abamu babadde boogera ebigambo biri wammanga nabagambye nti tewali kintu kizibu nga Museveni kyasinze kukola kwa ulamba Uganda na balowozesa nti abantu abamu tebategeera era abantu tebali mu struggle no omuntu akuleeta ekibuuzibuuzi mubuuze gwe mu struggle okozeewo ki kiwosooka omubuuza tutandise tuti tukimanyirunye nti ekigambo federal yenfuga eyettanirwa mu nsi yonna nti buli kitundu mu ggwanga kiba kisobola okwefuga nga kirina obwetwaze nga kisoloza emisolo ne gikola mu kitundu ekyo kyennyini nga tegigenze mu kitundu kirala naye federal system eno eyinza okuba nga erinayo kye tuyita superior president nga president yafuga eggwanga naye nga buli kitundu kirina constitution yakyo kirina amateeka kyesololeza emisolo gyo nga gikola mu kitundu ekyo katugambe nti mu Uganda tulina kye tuyita Odochi's report omusajja Odochi yali chief justice nga musajja mugezi nnyo yakola okunoonyereza okwenjawulo buli kitundu kyonna ekya Uganda nga babuuza bannaye mwandiyagadde enfuga ya federal ekintu kino Odochi yakinoonyereza n'akizuula nti at least ekitundu ekyalina ennamba entono eyakkiriza okufugwa mu federal kyali kirina ebitundu 35 ku buli 100 ebitundu bisigadde byonna ebisinga obungi byali mu bitundu 45 ku buli 100 nga Buganda yasembayo ng'erina ebitundu byali 5 ku buli 100 nga bakkiriza okubafuga mu nfuga eya federal Odochi n'akwata lipooti eno n'agiwayo seti Mahoro Tamusana waka n'amugamba nti okusinziira ku surveys enkoze bannayuganda bonna bakkiriziganya luno ebitundu 89 ku buli 100 baagala enfuga ya federal nga kyali kikwasibwayo seeri okutwala ekiteeso ky'Odochi oba okunoonyeza kw'Odochi mu parliament bakiteeseeko bakiyiseeko akalulu Uganda efugirwe mu federal system buli kitundu nga kyefuga report yetu yagendayo kati report wati yagendayo nga yo serike nyiri mu Uganda yagitufuto baddeko yagamba nti yafuga nga atesigo balonda kiki oli akubuzabuza mbo ayagala federal system of governance right now no federal system of governance tusobola gifuna tutya ekisokera nabagambye nti kasita tujjawo ono yo seti Mahoro Tamusana mutano wakana kyensi yatera muzezedde lukwata senior ensi tusobola okutuula nga amawanga agaaliwo nga Uganda efuna obwetwaze netukkiriziganya nti buli kitundu kitwala obwetwaze bwakyo kitya nti Bunyoro ngeri gyeyina amafuta gaba ga Bunyoro eriwadde emboga gatunda mu Busoga mu Bunyoro oba mu Ankole oba wano mu Buganda omusolo gwonna gwefuna amafuta ago guba gukola strictly mu Bunyoro nti Buganda erina abantu erina buli kimu omusolo guba mu Buganda gukola mu Buganda ne mu Northern ne mu East nti ebibuga ge balina bikola wabokka naye tetusobola kikola nga Yoseri kwali tulina kusooka kulwanyisa Yoseri so tosobola kwogera kigambo Fed right now ng'eyakiganda wali
The only thing ensi kwesobola okuba nti yeetongola nga bwe nabagenda nti mwenna abagala federal system of government mu Buganda kiri ekintu eki nabagambye nti Buganda yo nga yo yali nsi eyeetongodde nakati ekyali ensi yeetongodde wakuba nti baatufutubbalako. Buganda erina oluyimba, erina bendeweera, erina abantu benjogerako si Baganda, njagala bannyonnyola bulungi, abantu benjogerako si Baganda. Buganda ekyaza abasoga, ekyaza abanywankole, ekyaza abalulu ne bagula ettaka ne bazimba ne babeerawo kye tuyita Buganda. Bwe njogera ku kigambo federal, Museveni yatuuka ekiseera n'akigandawaza nga buli gwagenda okwogera ekigambo federal nti ekyo kigambo kya Baganda, that's wrong. Kati gwali atasobola kunnyonnyola abantu baga nti kigambo federal bwe tukyogera essaawa zino tekisoboka nga Museveni aliyo ng'ate kimanyi Museveni watula mu State House afuna ba agenti bangi okutandika okudivertinga abantu. Njala baga banda Uganda omuntu yina gomuddamu okulya nga anywa ekibozi kya federal right now oyo state agent nakulya Museveni kubanga Museveni bamuwa okunoonyereza nga banda Uganda ebitundu 80 baagala nfuga ya federal n'agaana. Kati gwajagala ogenda jijja nga Museveni afuga tulina kusooka kujjako Museveni ne tuddayo ku bika biri byonna byatuula nga batuwa obuyinza mu Uganda tusalewo ffenna nti buli mu kitundu kyefuge mu nfuga yakyo n'ensimbi eziva mu kitundu ekyo zikole mu kitundu ekyo tuyita federal system of governance. Naye tekisooka ng'ono yo seeri waali alina sooka kuvaawo. Buganda particularly yo ng'ensi eyeetongodde erina omusango n'endagaano ze yakola yo nga Buganda. Jukira Buganda tekolebwa Baganda bokka mulimu abantu bangi nnyo era tewali muntu gwe basobola kuba mu Buganda singa ebeefunye okwetwala kwayo. N'Abaganda omusango gyeguli musobola okunoonya bibitiwo nababulya ki ekyaliwo nakyo ekituukawo singa omusango waaliwo era Museveni akitya nnyo nti Buganda egenda yokka kubanga akimanyi UN bwe beesazeewo nti Buganda omusango gutukiza okuwabira amagulu meeyo n'okuwabira gavumenti z'abasajja abasibira bali mu Uganda kiba kimuweddeko. So no chebategeza. So right now we must concentrate how to remove Museveni. The rest will follow in Chidam. Let nobody confuse you. Our main focus is to remove dictator Yosef Bahuro Tamasana Mtana Akarechezi in Sierra Silukwata Senior from the power. The rest will come automatically because we are Ugandans. But we shouldn't not forget that Museveni has a lot of agents who are keeping on dividing people. So we had a common enemy, that is Museveni. Let nobody deceive you right now that we are looking for federal system of government. No. Our number one enemy is yourself. Let us first join our hands to fight Museveni, then others will follow. Tebakulia sent. And which was the federal or agent wa Museveni. Fena focus yaffe ya Museveni. Njera babuza. Bwetubanga twagala Uganda ekyuke. Lwaki Kyagulanyi akutte kaseno okujjako Museveni ate mu musika amatayi. Ademabega. Bubuya kalache. Lwaki Kyagulanyi akutte nkasibu sikesati. Kyagulanyi akutte omutwe kwata omukono omulala akwate ekisambi omulala mugimwe ngati omulala mugimwe ndawe yatumutwale. Naye ate omusajja akutte omutwe ate mukutte pale mu kisika mukoleraani. Nzija nenkola live wanentegeeza abantu. Ali no dakunze no vumo okoleraani. Gwe information kijo abantu daily basis tusobola kubanga you can't manage. Okitegera kubanga you are not politicians. You are just idlers who are on social media just confusing people. You should tell people the information which is taking place in the country right now because Ugandans are suffering. You know, federal is nothing about Ugandans. Our enemy, our one enemy is Museveni. The moment we remove Museveni, everything will come to an end. That is an error. Much take the Burundi. Tebakulia sent. Muzo much take it. Ekizibu kya Museveni si federal sani. Kati gola bafuma Kyagulanyi mbu simanyi ali mu opposition. Oyo totegana tombalya ku budde. Ate nga kino kibagambe. Mu Uganda entegera yaffe si yeemu. Mulimu abantu abategera ku Monday, abalala akubiri, abalala akusatu. Neri abantu abategera full week. Kati bw'oba odiringa ne community nga bategera lunaku lumulumu mu week. You will suffer. If you are dealing with the people who think once in the week, then you face a lot of problems. But for us, we want to deal with people who think the whole week, the whole month, throughout the year. But our problem is Museveni. Museveni is causing each and every catastrophe in Uganda, not federal. Federal is good, and federal mwagana na ye. Tasoboka kubeerawo nga yo seri wali. That is my conclusion about that.
The first priority is to remove the dictator in State House because he is not a Ugandan. The reason as to why this gentleman using our money, our natural resources to stay in power because he knows he is not a Ugandan. And his entire family, they are not Ugandans. That's why they mistreat Ugandans, they're killing Ugandans. Let me ask you one question. Of all East African countries, Uganda is the only country which imports human resource across Arab countries. Others, they are just taking professionals. But Uganda, because Museveni has a plan, depopulate the country, import foreigners to occupy Uganda. That is his mission right now. Depopulate the country, import foreigners to occupy. Wetwogenda bagulawo kampuni bunaku ezitwala bannayuganda bafulumye bweru. Abaana wetwogenda bali e Dubai abali mu surplus oba mbunja batalina mirimu. Loza wogera n'emitwalo egiwera esatu kati. N'emitwalo esatu gisobola okukola mu ekonomi ya Uganda mukimanyi. The moment bana basajja okunoba okusobola basoma mu fu. Tebakimanyi nti ensi bwebe ine namba y'abantu bangi. The more the population or the more the consuming power, the more the economy moves on or the more the economy picks up. But right now, bannayuganda bafuluma eggwanga nga bafuire emmindi ono ayingiza Banyarwanda. Kekakoliko mutanalaba. Our number one enemy is Museveni. Not this is Frank Kasabuni. No, Lukwata. No. No, basajja mivule simebe bali no. Those are not our enemies. That why is a sicha yomba na bakubanga abamanyi. Virus eri Museveni. Tumukiza kuyomba na muntu na ku social media. Those are nothing. They are nothing to Uganda. Uganda is bigger than we. Uganda is bigger than anybody. But our main target is Museveni. The rest of them tujja kusitula to sorting nabo. Kubanga anze kasita Museveni avaako buli kimu kibakyude. Bano bona bajja kwesetinga. Omusujja bugwa kuluma tebakubanga olo ku mutwe oba tebakujja kulwala bakuwa ddagala lolinywa ne lijjamu obuuka buli bonna ne buvaamu no nalo tikanda kino bukiri toyomba na muntu yena simanyi no gashumba simanyi no basajja mivule simanyi no ali balambaloga obo bujina kukitegera kiwe kiti bobo tudde mu nyumba ngoliko TV onyumira amawulire oba obuyimba n'essimu yo kyatinga amasanyalaze ne gavako besiu tewaba kintu kiddamu okukola ye system tujjemu fuse omululu mbo fenna lumunga tetuyawuddemu ne kati gwavuma Kyagulanyi essaawa zino amwogera amafuuko esima state agent okoleraani tulina gwokolera nze the reason as to why nwana n'abasajja bana bayita opposition kuba mbamanyi Museveni manyi system bwagibala bwagitambuza okitegeera kubanga yasoka na penetrating abantu ba indigenous Ugandans n'abasigamu abantu baabwe ne bajja nga bamala buli kimu kigenda maaso mu ggwanga. So ne kula ensonga eyo njagala kubategeeza nti ku lunaku lwa Sunday mu Bulange Mengo ngenda kujja program nga bulijjo naye njagala abasajja n'abakazi abeddira ekika kyengeye twegweko ku lunaku olwo kubanga nkitegeddeko nti mmwe ebusujja temukyalina wadde musobola kutuula wadde okukola omukolo. Ettaka lyonna lyatundibwa abasajja Banyarwanda abasajja Banyarwanda enchi ensowole ezaleetebwa era njala tegeeza bajjajjaffe bonna abebika system ya Museveni yokusanyawo ebika bya Buganda n'Abaganda ekyagenda mu maaso era zensowole ezitulimu njagala balowoozesa era mbategeeze nti musituke mutuke bulungi amaaso gamu bulungi ensi Uganda nene kuffe bino betulwanira bazzukulu byaffe nze serwaniriranga nze nwanira abaana bange n'abazzukulu bange nze nsobola okweriisa nsobola okwenywesa naye abaana abazzukulu tugenda balekawa. Ila kuimbuza yo siri goroza musogera kuangalia myaka emeka oli wesimba bulungi kalatandi soko otaboto lindira bote ele nkone genda kwega teno kabino genda kuba ogenzi oli mutowo agende sawa yonna ogenda kola ki atenga mapesa abiri getwagala bwegati bifonga batabana situka neche esobola kikula ne bajjawo very soon si wala nnyo bana basigadde bano buno bumpowo oko naawe bimanyi bulungi nyemisago bagimanyi history avuddeyo buli kimu tukimanyi mukitegera bulungi buli kimu tukimanyi so temudda kuleka n'abantu ono muleke agende ku radio ayogere ng'azunga ng'olwana bako ajja tuuka akome kuba kibako okikoma buli kintu kibakira ntandikwa ne temuddamu kuwaga shumba time. No, don't give that gentleman time because everything has a beginning, it has an end.
So let him gospel around kubanga bamukozesa. The end of the day, he will get to know that it's too late for him to realize the truth that he was being used. The likes of those bloggers about social media, don't give them time. Just keep on to be able to struggle. Time is going to come. The public knows the truth. That's why I would like to thank all Ugandans, more especially those people in Kampala, who didn't waste their time of saying that free Kizza Besigye because it's state mafia. This game is just not easy as you think, because these people, they sit and they plan each and every game in the political arena in Uganda. So that gentleman, he had been a political commissioner since 1980s up to now. They sit, they design each and every move they are going to act. So we are tired of comedy. It's a reality now. So whatever outcomes of the elections, it is good that for us we want to make sure that all Ugandans get to know the real problem of Uganda, that Museveni is a problem, and they should know that elections in Uganda, they are useless totally. Also, they have to raise up very soon. Kubanga omuntu wanyiga batalina option. That's what we are fighting for. If you don't have option, what is next? Because Museveni did the same. He tried the democratic way. He failed. He said, no, let us use force. So now we are heading towards no option end. The only option is to use the same mechanism which Jose used. Unfortunately for us, we have numbers. Secondly, we have well-trained soldiers who are just ready, waiting for the switch or for the button to be switched on. Then we start from it. We have numbers. We have Ugandans, we have UPDF, and we have each and everything. Because even some members of the parliament of NRM ruling party, they are suffering. And let me guess, sooner or later, you will start hearing that MPs are crying because they haven't yet get their salaries. But temugenda kuddamu kula kusanyu lya muntu mu Uganda. Kino kituyambako nti n'abali mu NRM tugula maduka gegamu, due copy. Kituyambako na ena tunya taxes ezimu mafuta galinye bajja kusafaringa kyekimu. Kijja tuyambako ndi property rate balinye naba ena bamusasula. Do we copy? We are suffering the same but with different ideologies, with different colors. But time is going to come, we come together and the chimala government vehicle very soon. So don't wait September tuyombalani. No. Awo mpwachi mu crisps twine ebintu binene nnyo etwetago kulawe kutegeeze gwanga. Mukitegera fena tulinse ne tulwanya mu chupa atwanyisa yali atunyenya buli kaseera kati yesawa tuve mu kumwenyenya tukole ekiddako bano mbaleka abogera ku TV kubanga basasuddwa ate go balina okuloga omulimu. Teri mulalu asobola kukwata jinja kuba muti kutali miyembe okujjako nga ate aliko ekikyamu ekirala bakuba muti guliko miyembe. If you are nothing, nobody can talk about you. Let me tell you, if you are nothing, nobody can talk about you. Previously, we had a lot of political parties in Uganda, including DP, JMA, CP, FDC. Have you ever heard anywhere the force which is right now on NUP that has ever appeared on other political parties? No. Because this is a separate entity and different entity with different ideas. The other parties, state. Right now, the real opposition wali, that's why OMUTABBIZI force. Remember, bonna basinga obungi ba state agent abade mu opposition. Right now, they are RDCs, ministers and ambassadors. Other than payroll, bafuna state ku musala gwabwe. I can ask one question here. Since Muntu retired from UPDF, they are the same people. But when about Uganda, so please to concentrating on to use this bogus because although it is reported about 98% Bagara federal, which it was Museveni to sign and take the bill to the parliament is discussing what I say until Yashigana katata kugambo yagala fedogena mwoga mu nsiki oyina kusoka ujja ko oyokofune fedra jabuzo automatically tutula butuze bitika ebyatula nga biteka wegwanga nti aha mwabe mu northern mutwale fedra aho mu west na mutwale fedra nabo muganda musigale fedra buli mwako lecha ino kola nga sente zisoloze mu Buganda teziva mu Buganda genda mu Busoga eziva Busoga tezigenda mu northern Uganda eziva mu northern Uganda tezigenda mu Lulo sente zo mu northern Uganda zibasoloza misolo nebyo gagali bana zikoleyo tezivaayo
sente zomu east wano mu Busoga bwe makasoli obikajjo buli kimu n'ennino zaabwe sente zikola out development zibazaawo nga n'amateeka agali e Busoga sige gali e Buganda agali e Buganda sige gali mu Mbala agali Mbonyo sige gali e Tolo buli omu ng'alina amateeka agafuga ekitundu kye ekinaffe kye twagala ne mu nsi eno eriko lukwata senior ne lukwata junior it can't happen okujja nga tumaze obbajjawo by force and soon force is going to be applied. I'm telling you, soon force is going to be applied. Don't be diverted by these social media bloggers who are said by Emo7. No, don't be fooled. Soon or later, force is going to be applied. Hope everyone is copying. Because Museveni, he did the same. He followed all the democratic procedures. He failed at last. He said that us go and use force. It's the same way as we're approaching right now. Twagala kulaga public okulonda kuno bane mu kitegedde bulungi tekulina makulu nti ye tukuparticipate nze mu abantu bategedde nti ye kyekidda kutolina okubira firimbi muntu ajja kweleta buka. Mukaba 10:10 mpera tusinkane ku Bulange Mmengo ku Sunday sawa B mwenda abekika kyengeye n'abakulu b'ebika mwenna mbagala ku video kubanga ntegeddeko obutaka bwa mu mataka gonna bagamalawo gatundiddwa. Kawa nkomire tusikanonako omuntu asobola funa Facebook account yange ne page please mbategeeze nti Facebook mu Uganda yakyankalalamu ayagala video zino osobola zirumba ku YouTube channel yange eri manyagala Lumbuye Fred. You can subscribe nenga mbajukiza mwenna bana Uganda kambajukize ensonga zino. Ensonga ziri bbiri naddala mu America ngenda kusomeza 28 May mwezi guno. Resist Muhozi project, say no to Muhozi project, to human rights violation. Kunga venue the Westin Waltham MA70 30 drive Waltham sawa munana kusawa emu eyakawungezi mu nsi ya America erandoza mu kibuga Boston mwembategezeza abeyo. So nemu matumo mwena bana Uganda bagala okugenda oba okubera mu lukungana ojja kutegebwa bana yishu bana chuka bali mu gwange ya Canada mbategeza International Summit on Gender Based Violence 2022 ejja kubera mu gwange ya Canada eranga ejja kubetegekeddwa bana Uganda bawangalire eyo omugenyi mukulu ajja kubera babi itungo kyagulanya na kuzomozi 3 mpaka 4 September 2022. This summit will end with gender-based violence. First Lady Babi Itungo Kyagulanyi is the guest of honor. More details, please WhatsApp Madame Doreen on +16 479290 or Adrian on 0703 669727 or register through our website info@torospider.org. Okwewandisa kwa $3 eza Canada. Event will be on 3rd up to 4th September 2022 in Toronto, Canada. Mukaba bankumira takumira mpera nze ne bwente makati tusikane ku Sunday. Mukaba bankumire. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.